Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pita kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Eyakoze ng'oli ku mulimu weebale. Eyasuzeeyo nga wakanyuka oba ng'onnyuse naawe weebale. Agenda obugenzi okukola akolera mu nnimiro wonna wosinzira okutuuliza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Naawe atuwuliriza ng'oli mu buliri essaawa eno anaagiwuliriza edda bangambye nammwe muli bangi abakomawo oluvannyuma nojja nokola otya nogaa nti kati nze nja giwuliriza oluvannyuma ogaa nti nginoonya ku YouTube tye njagala giwuliriza abo bangi kuweereza ka message nagaa kibazo leero nga teriiyo nga tebannagiteekayo. Mbebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Abantu wa feedback nammwe mbebaza eri eyangambye nti owaye ndooza feedback eyange y'emu ku zitali pleasant nedda ssebo. Feedback yonna tugitwala olane gye bawaana lw'omushana tugitwala netugaa nti kale tukkiriza. Wiiki eno eri eyangamba mu bigambo bye byennyini quote unquote Muna akasajja ako kayinza okuba nga kagezi kabeera kalalulalu naye ebimu kabimanyi. Era kale era nga ye aganti lw'omushana omwongerayo ko kadde konza mulimu byayogera nga byakiralu ddala naye ng'oli aganti omwongerayo ko kadde. Abatuwuliriza kibazo yanambuza gy'ava gyebamuzaala eyo mu kawempe. Bwolaba jembe lwenshama nawe juva amufa beta no chengamba in terms of kuyiya because it is a wara. It's an achievement. No kuingira mbaya is a big achievement. Katubulanga ndi Kampala and I can cross the Bombo Road kubigere atene mvuga woni muloka then it's a fundamental change. Nganda bebita yamanya meaning yabyo lwenshama jemva nego bantu tewalabya amasanyaze gaka bantu naye amasanyalaze nagayigira brother-in-law awasamai cousin was a district commissioner kunjiri kuiteka ku switch na kujijjako. And I think I was towards P7 nakukoze bubi nani badde nkulaga switches simanyi oba siraje yazirabako eza round eza black bwabanga bwa round bwa myaka gyankaaga yandibulabyeko Charles munyumba y'oli omwami mwezi era sagala ziveemu chorus nagirabanga ne mu P6 kuyingira ku chorus baga yeye chorus newe kubisizawo performance nali mulole nga tugenda kabali. So Charles buza abantu abatuwuliriza abagalwa ari okusinga nnyonnyonya by'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu kana byonna gy'oli still ojja kufuna message yo ku nsi tuli mu kibi naye we tuli olw'ekisa kya Katonda kati fe abali mu kisa ate tetulina kulamulira balala betulowooza nti nabo bali mu kibi. Ekirala emyoyo emirimbiri gyaffe gitukoya ensi ekooya tukola tulya tusoma tugira naye ate tuddayo mu ttaka ne weebuuza omuntu yali amenyekera ki. So tubeera n'okwagalana tubeera n'okusonyiwagana naye si byangu. And lastly amazima gajja naye amazima gagaba nga gajja okukuba ekibi wabeerawo okubonaabona. So abaguza n'abagula abafuga n'abafugwa zibakeeredde. Siragibuuza abantu abatuwuliriza semberera omuzindaalo yonna gye muli gye bamanyi okaaya nambu tukuteeka wala n'omuzindaalo mbalamusizaako nnyo ne abandifuniddemu ebizibu ne mbasaasira mu ngeri enjawulo nja kwebaza lw'omushana ono omwaka mulamba plus yansanga ku Masengere n'omukolo gw'embaga bayine yali MPM wawane wa Kiso olina mpa emitwalo 2 omushana nampa 5 nangane ebitaano bino bijja kuzaala nze ndi wasaala kakati ebbanga eryo nibalabala naye lw'omushana omusajja omukulu akuwa siringi 5 zibeera saala ekyo kikulu zalina amakulu nti yakuvuma omuntu gwe nali njagala okuwasa aluddewo yalwawo okujja naye agenza okujja nga bampadde properties ez'omunju
wampadde nti kati ziweze 6 ne lwakubaza ffe basatu mujja we ne omukyala nange naye kyasembyeyo wano ne Mulago omukyala ye bamugulidde pharmacy gugudu weeru milioni ezisukka mu 13 kati kitegeeza Mchebitano bya Rome sale chako namngaba gwe sala gwe kwanza kato siraji kwasa nga katonda Gasimbagane ne bannamawulire kwasa katonda Gasimbagane ne bannamawulire nina siraje ne Rome shana kati nsasira ali nsasira manyi mkwano gwange la saga last week yagamba ani muwanga yali agenze mu story mode ya Siraje era nga nyigira nyonga bano bayinterferinga ne muwanga alekerawo akoma nga ntya muwanga muleki kati awali mu story mode ya Siraje ina mu intelligence amuna mawulire ampuliriza abana mawulire babera mu intelligence Gasimbagane ne bannamawulire ngenda kutandika nga Siraje agenda tuyisa mawulire leero natandise nakukayana na balamuzi specifically abalamuzi omulamuzi nga bagenda kuletera Rwomushana ku macha nti Rwomushana ya defaultinze amateeka ga traffic abadde avugira kataka yatomedde yavuze motoka etayina third party yakoze atya kyandibadde kyansa ogwo okubeera ng'oli clean bagamba nti Equity does what with clean hands nja kujukira for Equity go with clean hands naye abalamuzi ng'oli mulamuzi mu judicial system ya Uganda bakutaddeko high court wali ku leboyo nga gwoyisa kataka gwojo tusindika otujja ku luguudo ku macha. It is wrong. Kyabusiiwuufu bwa mpisa ekisembayo bw'omulamuzi sigalayo bw'obanga tosobola kukeera gumira mu jaamu tubeeremu ffenna naye gwe omulamuzi gw'ovudde mu leeni gw'oli eno gw'osindika abava sayidi endala gw'obanyigiriza kikyamu it is immoral, totally immoral. And then you are going to dispense justice. Please don't wake up in the morning, go to work. Can you listen to another view? Abalamuzi kudale so Canada High Court. Natebagula bintu mukana. Naye bonna boss chembuza abalamuzi bonna bayina bonna abalamuzi bayina mulokezi bagulira wengudo. Tebalina bonna. I don't think there are some. Kati but Charles, can I give you this view? Just 1 second. Tebalina motoka zibagulira oluguudo. Naye motoka ye nyini driver jateekako obugombe ne double indicator nabagamba muveeyo. No, it has to be police. No, but they do it themselves, Charles. I do it every day. Kasiri yakikolanga yekka nga talina bukubi. But there is this kati nze mchemanyi kyaku kya VIP protection ntoyina kubeera stuck in a traffic jam. Wake up early. Please bakukubiramu. You are like a sitting duck. So boboli mu VIP security cho yuno kola plant principle omujja kusina as quick as possible wona ofuna gap woko mu kugenda empola woko mu kuwa gap omulabe ko cho wala babateranye okukubira abantu mu choke points bobakubira nga toyina nga batoyina option enda okuzimwe omunene omu yakono wabole nenga omunene tebamanya ali mu motoka aina tinti aboda nga bomanyi olugwawo bo babanga bukolwa nebakungana bakole mob justice Kumu munene ali mukuba simu ate mabega wazimu waliyo police izajjanga nyanga kuliko ne ya military zonna ne babasawuni waliyo yamuntwa bategera luvanyuma nti ono yabadde munene ninga ali mu motoka you see mwenna kye mukola mu supporting impunity. No General Coretta in one of those notes nti bobanga oyagala kutuuka Kampala nga gwowulira nti kwemu oyagala obeereyo veewo 12 oleme kunyigiriza bantu balala ku luguudo oleme kubeera ng'ovuga kataka oleme kuvuga naffe otya abaffe abajja okukolako obulabe keera oveeyo. Charles bwe mandi mu ofisi ewange nga njagala kuddaka bwe ntunula ku Jinja Road bwe nti nga jamu nyingi nsigalawo ku kompyuta n'enkola nena nti bweneeta
eddako nawe bajja kukyalira nga yasigalawo bankyalire ndi bubi bwe eddako naafuluma neŋŋenda nga terijjamu n'ekikyamu okubeera nga siraje nga tuyisa mu mawulire nasanga kadino Wamala emyaka giyiseewo nga bamuvuga mu Land Cruiser mwe yatambuliranga ku roundabout ya Ntawetwa wali eriko engalabi Mmengo. Kati bwe namulaba my natural instinct was give him way agende yali yavuga nga bamuvuga yatulanga awo mu maaso eno driver we n'atula emabega n'ebeerayo sister PAO nenze bwe nalaba nga ndabye kalidinaali nga nti kamuwe agende ahead of me ampiteko olw'okuba si ye yalina right of way yayimirira era ne baŋŋamba gwe genda such humility ngono takubye bugombe bugonjufu yes katwacho yagala bwe bugonjufu yizo so osubira ntu buli mu Uganda buli omugenda kwera mugonjufu naye ekizibu nti mwe mutufuga obugunjufu ebyo kambireke nabikugamba luli ku lw'omukaaga siraja amawulire wiiki ebadde ensava naye kabadde amalungi n'amabi amabi gabadde okusinga kubika gundi speaker waffe gwe tulina omwo mu ggwanga kati tetulina essaawa zino ne deputy yagenze kumulabira naye amawulire agaliyo nti responding positively. That's the official version. The official version to treatment. Era nga ajja kuba bulungi tiimu yagenze tusuubira okutwongera bwino naye okumanya ekyo muyina okusitula ennyonyi. Can't you get that brief from the doctors ku neti kuki tebagenze mukyalira bagenze mukyaye naye bukosi tebagenze kukakasa oba mulamu siyato bwe nali ngenda mu US okusoma insurance bagiteekamu said big hospital naye my worry is simanyi tebanatuloya details za bulwadde naye nayogeddeko ne Chris Obole ne mugamba nti bwekibanga mulimu cancer eddagala yalirese mu Uganda akomewo bamujjanjabe ekyokubiri terinza kulinnya nnyonyi tebanawola litongoza erya cancer kakati nga tetulina speaker na deputy waliwo bingi ebitambula mu maaso mu Uganda. Of course committee zo zigenda mu maaso okukola egwazo naye ekipi ekiriwo kisha commissioner omutaliiwo bamusensali nga yagenze mu constitutional court ate ne bannanyini bagamba nti ono niwo munalusaba erinnya eddala gwe tujja okukola ki okubawa abamugoba bagamba nti alina n'okwetonda apart from expert hearing n'okwetonda naye ebiri interesting mu grounds balukwaga ndi other lawyers bawadde ekisinga kyenewuunyiza kyakya 6 million shillings bawadde legislators abawadde 16 ne bonna mweziri nze kyekubuulira si kipya si allegation tukwagayinza n'okubaho awulira ekintu kiri exactly. Can he prove? No. Is it true that it is within the pleading? I don't know. You find out from and find out from Minti nakirabyeko. Okay. The case court is there. Omanyisirajo ono amanyi okwongeramu omuntu. Ekyakolamu ekyo kirina president nakiraba nti kolamu yabadde tekola ki tewe ekyo ganti yabadde ku order ekyokumusenshalinga ekyo tunakiraba naye ekyo kyekimu ku byabadde mawe sagala genda mu details kusinga awo which nebadde so occupied with evictions of people in different areas. Ye president yawa order gana uko evicting omuntu yenna kankubulire nti RDC mukono yakulembedde police ne ba evicting bebajja mu kibira ne bukasa ne bagamba nti nankabirwa yabagamba kubatwala eno kibuga katubatikke tubatwala nti baba tuteeyo babatise batwala walala nga bangi nnyo over 1000 baba de balumbi ekibira exactly ne we babagobye nga tebateekwa kukola ki
kubaawo naye nga bagamba president yagamba bajja bawa naye RDC kyayogeddewo ekiyinza okuba ekituufu nti abamu baabasasula ndowooza sente ne bazikozesa bubi ne bagoba ekyo nga kiri awo wabaddewo ettaka lya Ssaabasajja lye baayingidde wano ekigo nga mulimu kampuni gibaga nti ya Honorable Ham naye omulangira omu nga omulangira alinamu 1% nga kampuni ya Ham 99 nga UNRA yabawa ne baluwa bayiseemu oluguudo oluvannyuma ebbaluwa kyategeerekese nti baagifuna mu butuufu naye nga balimbidde ku kyapa ekijingirire okuva ewa Kiso UNRA nesazaamu ekyapa yasazizaamu ebbaluwa kati ne bakola ki process y'ekyapa naye egenda mu maaso tujja kulaba gye kinakkira ndowooza ebyo bajja bisotinga mu kkooti akakiiko akabuuliriza ku Naggulu Land Housing House State akaliko analyst of Honorable Isa Kabanda katandise omulimu naye simanyi nti kanaatuuka bamugemerere we yaremwa nti kanaatuuka kooti we yaremwa kuba abaana be basongako ennwe kiyinza okuba ekizibu okutuuka ku kizibu kyabe nti abantu bakyusa amannya mu bintu ebyo ne kampuni teziba mu mannya g'abantu abo tubasabire babawa weeks 2 naye basigaza ennaku 3 batandikidde ndowooza bw'anaakoma sipiika ayinza obbongera yakadde ekyo nga kiri awo waliwo ne Soroti waliwo abantu abali evicted bangi ddala ndowooza mirukanga 2 ojjako ekyo Karamoja amagye gagezaako okujja emundu ku magye naye kati ate Karamoja baaganye kati mutuddize emundu zaffe amagye gajjako ababisa Karamoja bizaminga naye bayoga muzituddize kuba temusobola kuuma nte zaffe bulunaku bazirya amatu gasula bweru bajja n'emundu ne bajja n'ebyuma metals ne bakuba ne babba ente 2 days babadde babbye ente nga 6 bakutteko ezimu naye olutalo lukyali lw'amaanyi wiiki emu era ebaddemu UN officials babaddeko muno nga balabako basinkana ku bannabyabufuzi ab'enjawulo omuli Bobby bagenda kusinkana President yabagambye Bobby Wine yabagambye nti badistancing from Museveni or human rights abuses. The same week Minister wa Security Jim Hwezi nti ennyo okwogera ranka ye oluusi oyinza okumuganga bamukoze nali nsembayo okutegeera nga brigadier yagambye nti ababagamba nti abayiso bakwata abantu batulugunya batusiiga busa eyo security organize ndala sifwe agambye abo se bakozi ba government that's very critical olerani waliwo abakwata abantu ne babatwala mu kumene babasibire je babasibira naye awo se bakozi ba government abakozi ba government beyanjula so in other words mu Uganda there is also another crime criminal syndicate bagira mu layer capacity jane ekwata during broad daylight ne etwala ne esiba concern yabade ya ngasiba kozi ba government government kishijiremye concern yagambye nti bagira mu layer olusi bakozesa drone ate ne nagamba nti okugira mu layer zinomo anywhere in the country omuntu ayinza kubanga agenda kukwata muntu gwa suspecting ahena ayambala uniform ngekyo tebasobola kyebeera naye Jim Hwezi aga nti ekyo safe houses nazo tetuzirina if they were there they are not there teziri kuba itocha chambers zandibadde for safe custody yoyo gubabuulirizaako so tulinda akakiiko byekanajja nakyo oluvannyuma lw'ebyo naye nga kyotabuusa maaso ekinene ennyo kyekyemiwendo gy'ebintu egirinnya pulezidenti baayita olukiiko lwaba enia embaali bagamba nti kyebagenda okusookera coincidentally kyebataakoonyiiko ate bagenda kuyita olulala miniwayo lwelujja okuba olwokusatu olwo komite lwakituwa amawulire ago Museveni yayisa olukiiko lwa NRM caucus yes katugema mawulire ne bateesa ku bino ebitalikwata ku bantu ba bulijjo nnyo ng'okulonda kwa yala nebira so tusuubira nti lubanaddamu bagenda kudda ku kyebbeeyi naye of course omuntu akoze amawulire mu nsi yonna ku lutalo lwa Ukraine ne Russia ati mu Burundi
yawandikidde UN nagamba mpulira ensi nyingi zigamba tuli ne Ukraine teri agamba nti tusindiseyo abajaasi nze sirina bajaasi ndi mulimi ndima kitono njagala UN eno ne kilo zange 10 ezakawunga ezitwalira ababunda yawaddeyo kasooli we nange ekyo kyenkola kyensobola kati simanyi oba expense eno nakawunga eri waffe okukano nokukatwa ze bitaano za yes spirit nkulu nnyo tuli mu kisiibo ky'abannaffe abakristaayo n'abakatoliki omwami omu ye yasazeewo okugendera nga talina tteeka lyaleseeyo n'agamba yajja kusiiba totale nga talina kintu kyalidde yasiibye ennaku 23 n'afa ali mu East London bwe yafudde ne bazuula nti amazzi teyanywedde mangi abadde anywa amazzi naye nga tegamala kumubeezaawo banga eryo simanyi oba oyo omuteeka mu bazira oba omuteeka mu yese ofa omusiraamu wettawekka oba ogenda mu muliro naye nekyabasiraamu ekisiibo kigenda kutandika katonda agawa oba tolina ekikuziyizo ekirwadde kyonna okusiiba tosiiba liisa abasiibye bwoba olinawo akasente so ebyo n'ebirala byebimu ku bibadde mu mawulire ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba divorce nazo zibadde nyingi mu wiiki yes ebadde esinga okwesungibwa ennyo keesi reporter wa kooti egundi yagambye omulangira just agenda okulitayalinga mulangira yagambye agala omusango guno agumale mu kisiibo kino kuba baawozesa bombi bapasita omu n'agamba nti sooka oyimiriza omusango gwo tumale ogwa Entebbe Magistrate Court bano okufumbirwa n'okuwasangana nga tebalina buyinza n'agamba nti aya wano president eri nti high court bweba yesinza amaanyi oguli wansi guyimirira sooka oleete kino n'amuwa ne costs teddi simanyi oba cost yabadde fair okugezaako kulwisa omusango napresenting abajulizi be 3 n'agamba asooka ye mwana waabwe omukulu omuwala the first principal witness lamuzi n'agamba nange ndi muzadde lowooza nnyo kutematema kogenda okutema mu family ng'omwana alumiriza taata oba bituufu oba bikyamu biyinza okukubeerera ki ebizibu Gasimbagane ne Bannamawulire n'ebirala agalwasa ago bagamanyidde kooti ngunjufu tekkiriza nabaana kutuula mu kooti nga abazadde bawoza whatever the case ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire muri mu story endala ebadde mu monitor wa leero Charles ono ejamukwatako nnyo abamonita bakulembeza omutwe cancer causing milk vegetables on the market nti bino byetulya greens n'amata bina cancer causing ingredients aga nti byabadde mu findings Makerere University ze yakoze aga nti ne food stuffs zino basinga kuzirima kumpi nachi na swamps ne dump sites ampuliriza tukoma okay muwangabuza abantu musibe mukyano basibo ne banyabo abazana n'abasabasajja kabaka mwenna gye muli balamusiza nnyo ne bannayuganda okutwalira awamu kuli kibazo oyo kitemeko iki cha kutwalira awamu kyafera nasi bitegeera lulinga lupochi bwizi goli mu wali mu kutwalira awamu goli ni muganda geregere by the way I'm not very sure antoli wawu geregere yasingo we are all immigrants we not on the justice kana kaba we now here we are migrants Charles na kututte mu kyaddondo wakati kati ekirala Charles kati goli mwami ate nandi kwise musajja wa Ssaabasajja era musajja wa kabaka ono actually ono musajja wa kabaka sinne ate kireke ate wali mtawana goli musajja wa kabaka raise the katikiro Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studios ejikwanjulira Nasiraje Rwamani na Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi
ngenda kudiscussing ebbeeyi y'ebintu ne ki bannayuganda kye basobola okukola naye njagala kutandikira katono nnyo ku kino monitor kyakulembeza ekya products ez'ebirime ezina obutwa ezisobola okukozinga kansa. Siraje comment katono nnyo tugula enva tugula ennaku zino omuntu yaŋŋamba mu katale akamu nti ennyanya z'osinga okulaba nga zinyirira bwe bazijja mu nnimiro ate bazifuuyirako eddagala nga tezinnatuuka mu katale zisigale nga ngumu n'ebirala nti zisigale nga ziri fresh. Naye challenge eri awo regulator ali ludda wa mu bino eddagala lyetukozesa of course mukwano gwange omu ali Lwengo akola ku biwuka yanga nti ekimu ku bigo by'enseenene lyeddagala lyetufuuyira nga nti ennyaanya ezo ezisinga balina okusembayo okuzifuuyira eddagala ndoza wiiki 2 nga tezinnajja mu katale ne zibeera exposed nti naye ezimu ku zo bazibafuuyirira eddagala nga zijja mu katale kati gwe n'ojooza n'olya kacumbaali but bino okubaako regulator bino eddagala eriyingira mu ggwanga ani alikebera ndoza National Drug Authority. Very very briefly tugende ku kiri ekirala. Actually ndoza omulimu gwa National Drug Authority gwe guleese obuzibu nti bali first of all bali understaffed. Secondly ebintu ebiyingira tebiyita mu makubo gonna gomanyi agali official ebimu chovola ba once in a while bakola abrupt checks mu batunde eddagala mu zi pharmacy basangayo expired drugs ni basanga ne eddagala eryefu ebbanga lyenna n'omugenzi nga mukyalirako takolisangako ku ddagala n'ebintu biba birungi ani the late kasire eggwanga apart from nti ennyaanya zaalima ati size zino zituwogerako aina uno bayita nine ofu twawitanga nine obu ne muwogera bwamuleeta muteeka mu kyoto n'amuvumika ne mumuliraawo n'embuzi ne bagikalirirawo nga talina buto kiki kirina kyakoze eki kyataddemu. Naye obuzibu bw'ebintu byaffe bino nti ng'ogyeko kuba nti kati tugenda kwogera ku miwendo emiwendo bwe girinnye abantu bagezezzaako okuyiiya ebintu ebiri duplicate nga bw'okifuna kifaanana nga kiri naye bw'okikozesa ekivaamu si kirala. Nina omwana ng'asula wange yagenda nayiwa musa gundi oyiro mu pikipiki agikola every 14 days naye nga erinnya lyerimu bwe twayimidde ku garagi pikipiki yagira bulungi naga oyiro aliwa gwe wakozeseza n'abamulaga akacupa naga nti kino bino bicupuli gwogenda ku sheero gule oyiro akuyiramu 10 ufune oyiro omutuufu ekyo tekiriko oyiro yokka kirina ku bino ebiragala enfoyira abandi badde bayamba abantu wansi mu bano abalabirira ebyobulimi mu bitundu tebafaayo ye bw'ajja n'ogenda nakuguziza nagamba kola bwoti ne bwoti ofuuyira aye n'ofuuyira oluusi excess n'ofuuyira erivaamu ebizibu so toyinza kwewala kansa okusinziira ku bana abagundi nga baregulator tebaliiwo kuyamba mulimi kuyamba muli nabana ababireeta n'entereka gye babitereka. Siraje ewuwo regulator yatakola ki yatakola mulimu yes n'abaleeta NDA teyina money power esobola kumala mu ddagala eryo funga bwe teyina kuzimala mu pharmacy nawano tesobola kimalawo bali understaffed government ebawa sente bazenonyiza mu misolo gyabwe tebalina vote nti zino zigenda mu NDA. Mukwano gwange omu bamugoba ku mulimu oluvannyuma yaddamu n'afuna omulimu era mu mawulire naye yawandiika ku mata president n'ayomba nnyo. How do you say that my milk has feces? Mata nzijukira president nga akiyombako ndoza yali New Vision oba monitor yawandiika story ngega nti amata getunywa gali contaminated kati mu story yateekamu components eziri mu mata. President n'anyiiga nnyo ng'alinga aga nti baali baataakinga product ya Uganda yonna nti amata
ne story yaliwo ng'omuvubuka ganti this is not me. Uganda Bureau of Statistics, Bureau of Standards, yes. Yakoze okunoonyereza ku mataagali mu katale kino kye yazudde. Nalina mukwano gwange yali ali mwezo standard agencies. Nanga nti ebirime ebiva kuno ebigenda mu katale directly. Abazungu bateeka kuno company ezaabwe eziba testingira products ezigenda ewaabwe. Bw'oba ne-exportinga ng'otwala mu katale bagamba nti twetaaga stamp nga ya gundi. Nja kwogeremu ku zondoza bagiyita kemifa. Bagamba nti oyo yaba atukola ki atwacreditingira. Bw'oleeta ya UNBS nga bagamba nesooka ewooli ye yaba akuwaki stamp ekukkiriza mu katale ewaffe for quality checks. Omukyalo ono yaŋŋamba bayina amakampuni g'amata ge bagezesezanga amata nga naye eriyo gye bagenda okugezesa amata ne basaba testing amounts nga basaba nnyingi nga kiri selfish aga nti tuwe ekidomola n'ekidomola tugende tuga testing nga bwe batuuka eri beetaagako liita 2-3 ez'okutestinga gano agasigadde bagenda kola ki ganywa gagabana naye bayina kampuni gye bagendanga ne basaba the exact amount. Company ng'ebawa ne offer. Ne baga nti temututteeko gammwe ne yugati owammwe temututte. Baga nti hatofaayo. Nga bagaleka ne mubuza. Baga nti biri wano mu katale. Juzi yanga nti amazzi ago g'olaba ku katale nti eriyo n'agatayita minimum test. Nti gototegananga. Nti ne katale kwegaliko nzi n'ibejjuleeta aluwa. Naseka na ye aseka busisi era ye ali very picky nefe abantu ba bulijjo oyitawo but Charles gwe specifically waina experience of course tubadde n'amata wano wawolo bawanika nali nchogeddeko n'okuchogera wano ku radio twayina amatanga baga teekamu eddagala eriga preserving eddagala eryo lina chemical component yemu ne formalin lyeddagala lye ba preserving emirambo abafu basigale nga bali in shape. Kati eddagala eryo nga balikozesa ku preservinga mata n'ennyama. Charles, very briefly tuveewo tugende ku miwendo. It's difficult to eno topic ya nkulu yandabadde central naye gwosazeewo. Kati ekizibu kye tulina is the definition of the national interest. Ani nkitete mu Luganda. Ani asalawo interest y'eggwanga. Kana ise kiri ekikulu eri eggwanga. Mukulu Museveni twali na operation Q nga tunoonya engeri ebintu gye bikolebwa na UNBS nga mweri. Kat findings nga ziri more than 80% zi factories nga zikola biri fake. Naye oda neja mbiyimiriza ebyo naye nga na UNBS mweri. Why? Because mwagala kuta industries. So munata industries abantu bajja kubula emirimu. Kati oli has defined the national interest. Your national interest mirimo factories. It's not about consumers. It's not about the safety of consumers. Therefore UNBS joyogerako ekola ngeri independent. Jako ekyogamba nti ine ebyokukozesa. It may not even be having tools. Na anyway yandabadde nga ina tools, yandabadde nga eri independent. More independent than Electoral Commission, IGG. Of course, I'm not very sure and IGG agenda kusaba muhozi kine Rugaba entezi ya Rwanda because they are also gifts. IGG guest wange wano. Ojo muhozi achalireko muhozi kine Rugaba amugambe ziriente zirete. Ziteke auction gomushana azigule. Zisoka minimum join okufuna ngo officer. As long as it is a gift. The gift has to be beyond a certain amount. Ya kazini kazini cement yali cement omabati babe mujjako. So the definition of the national interest, twali tusoma intelligence when we were on course for intelligence batugamba nti ngogendera mu national interest amatojja kulaba nti oli byateekamu
wajogera ekifo ona no kyogera na kizibu oluguudo lwegali gava wala ne gatuuka wano nga gakyali fresh naye intelligence ekiraba n'ekisirikira because the interest is farmer olemu okumufiiriza. You see, government yandibadde bateerawo capacity ereeta gali amata ne gatuuka wano nga tegoononese naye oli toyagala kumuwa bikozesebwa n'omulekera agaleetere mu bidoomola kati nga yena byateekamu because good milk ogamanya nti malungi nga gafudde. It has self preservation system nti yo when you tamper gafa na bw'oba olina amata ng'osobola okuteeka mu lemon ne gatafa then you know there is a problem with it. You know Chigaji, aloe vera. I had a friend of mine in Nigerian embassy. Musajja wana yali ayagala kutwala to export aloe vera mu Nigeria, and it's a big market. Katolina jana amukyalira nangamba nga sina kukkiriza satisfy into twe ndaga your gardens. You must be having gardens in a factory ekola ki e parking. Onamwa gardens sina. So how would you get it? I get it from outgrowers. So waliwo aloe vera omubi ali poisonous olunamugamba ye njagala ondage mechanism eraga ntuna aloe vera ali poisonous ono taliiki nanga sijina. So how do I know samples zompadde teziri poisonous? You get, you know, kusoka nenziri yako, how do I know? Oli na akolaki oli na signing ante nedda tebijja kuyingira mu Nigeria naye ng'oyolaba agezaako amwaka akakutia kasente muna nanti era ku stamp ngine market eyo. So do we have do our embassies eri ebintu gye biva oba China oba Buyindi oba ki, do we have capacity again and checking factories ebintu gye biva they are okay, or is no embassies in a capacity? 3, are they as nationalistic as this in Nigeria? So you know checking. These swamps are very dangerous. Swamps mulimo gwazo gwa kuja poisons sucking out lead in the poison. Yes, obutwa obuvude mu factory bulimo kuyingira mu mazi kati boteeka mu amayuni bolima mu amayuni amayuni nga muyegali nago gajja muki buli obutwa kasito oli amayuni ago oba okoze eki oba owedde. So that's also another big problem. Now egwanga woyina fake calcides neddagala lyetukozesa okufuuyira mu Western Uganda eyo nga liri fake nanka nerimu okutta engwa nale nga ziyingidde nga naye abaziyingiza those fake calcides bakulu nnyo ba general mukwano gyo otera okunywa kofi n'oli embuzi. Now because they are the ones in charge tosobola kuyingiza ddagala n'oli supply nga tebakuteereddemu ki tebakuteereddemu stamp. Ne bakiraba omwaka ne gugwako n'ogwokubiri nze njakola olugambo kulumukaga wali ekyennyanja kiramba tugende mu but the other fish was also fake because engege yenkaneta n'empuuta so ebyebitemya byebituleetera kansa naye munanga tugumirawo. So naye neyanziza ekyennyanja tugende mu maaso atugoberese. So the problem is big nti society erina okubeera civically competent. Wakitentya uchemuyito kweberera kati abantu obanonyamu ki because really Charles mama wange ngali mannakati taina capacity ekola ki emanya nti lino eddagala lya nakatifu yali trusting ajja genda kaduuka wali agala nti mumpa akadagala akafuuyira nakati ye ne bakamuwa lwaki oyo govunaana. You see in society is civically competent population weyebereramu etunulira population yenjuki ebezi tunulira kati nga bino byeyogera ku radio no ebanange ensenene muzimalawo ebigenda okuvaamu nga muzifuuyira byebino abantu bandi badde babakwatira migo abakola ki abakola ekyo. That society which is civically competent ntwano sudiri n'ebimuli bye biri ku nnyanja olaba eddagala gye bakozesa okufuuyira baliwa mu nnyanja nimutunula oli alina omuceere katonga gonanka ndati ngoyingira katonga yo mu China is putting in fertilizers phosphates zonna nga ziyingira mu Lake Victoria ge mazzi ge munywa n'okyogera ku radio ne bakifuna ne basagala nga bakutule ne bafe because where is going to wake them up go mulimo go gwakola research nga bolese topic eyo nga bogerese monete wandise ebyayo obulide population mulimo gwayo gwa kusituka aleka stress tukabino bimi abazungu berwanako otherwise singa bagwawo dda mwanga
Chelsea is speaking on two levels. One, gift atona jasinga okuwa ensi likwanu yakyogerako nsiba nkyogera buli kimu era ono n'agamba nti ndi musosoze gift gye musinga okufuna ng'eggwanga ekirabo ekyenjawulo katonda kyabawa okwolesebwa ye okuvaayo okwaba elite abali enlightened oli omunaigeria oli abuuza the right questions na rejecting a sente nagamba this I will not do for my country abo bembafuna mba mutandise ku lugendo first step kati absence ya fenti abo bakutuka and this cuts across enlightened elite mu civil society mu media mu academia mu universities zonna okitegedde nti a scholar of acclaim toina consultancy togenda muwa emusirise kukwogera ekituufu. You can't buy him off. But you see, even Museveni who is giving the other side is also an enlightened elite. Ati the government no ati Chegambia nti oyo tali enlightened. He's an elite but not enlightened. He's an elite but not enlightened. This fundamental. There is no gift you take to a church and you compromise a priest or a sheikh. There should not be a gift. Not there is no. There should not be. First of all, tojafuna ajitwala because ajitwana ye elite. Tojafuna na ajifuna. Nakubulya nali London. Richmond. Nga tugenze kupatute kulaba bulutandika. Ng'omukyala yagenze mu county headquarter. Najjayo box y'obululu. Nebikozesebwa ebiro n'abitwala ewaka. Ewe nasula nabyo encha nabisa mu butu nabitwala we balondera naga kati nga bamuwanga beyo bali naga ati wane waffe toina na kwenda genda gamba nti londo bululu emirundi ebiri kiweza ngakuma wakubyedda tiddayo ogendo okuba kati nga tubase mwogerere kyenda mu mukaaga twaleeta obwana buto naye nga tuswala murasi kukyalo ng'abantu okukala murasi obwana ne bukuba mangu nga mulina okubukweka ng'olaba naye abantu balina giriti mu bwanguye bugende tebatulaba so ng'oli toyinayo gwogenda nekyalisi ogenda kulaba ku first of all ogenda kulaba ku ggulu gwe. I'm telling you what I saw. I'm telling you what I was not the organizer. When my sister, I remember my sister Muto is among those who voted. It was the way of so naga togena kufuna yo. So the population is conscious that it is sinful. So togena kufuna yo, na togena kufuna yo returning officer who will falsify results. Ti romushano ufunya abiri. Teri agenda kuwandikira nti 12. Oyo tali yo. Tolina kyogenda muwa. So in that environment tewetaaga polling agent. Kuluna kulonda. Yes, anti-government one by our standards. One obululu butegebwa Ministry of Internal Affairs. Munsezo. Nabine bya Independent Electoral Commission. Nabite bibayo because it's a and Minister for Internal Affairs. Utafire. Ngategeka akalulunga ina n'okuvuganya ne Kaonda. Ano bakategeka ayizo okkiriza mwanga n'awangula naye amulangira namuti nakulabize hiwe. I made you pass through. Nga ne Kaonda ina omuvuganya. Yes. Now kati the duty bound. Mama wangu oli mu kyalo oyinza omunenya.
the first ono Charles nange abasoma ku mirembe giri nga botuuka mu university sente ya mu omusolo yekuwerera nga the very poorest of the poor babajjako tax bakuwerere besides go kuba obulungi inayo moral obligation duty kwabo abakufudde nze siba ngamba abantu kyebimu ebindobero bembana ndi agadde okukola sikikola nenga nalega nzijukira nenga nenze muwanga mu product of public life sakola sente zange nenga gawala Charles yansanga ku street gamba uva mu struggle kakweyo omutwalo so bobo ovudde mu kubeeryo oyina a little bit of a more obligation okusinga yasogenze nabeera kawo kati weze mutwalo 15 okusinga abadde kawo nabbo sente za district ne bamugambako nagakangende nesimbewo the two of you muina different aspects and obligation to society. No, Rachel, do you have an elite bottom across the board to even a trader gwagenda okuleta eddagala efu omusuubuzi ng'olireta mu nsi yo how do you feel olwokuba gw'omanyi ogenda kubeera ng'ofunyeko ka margin kati nga bona ogenda ewa gundi wa aga mu enkoko n'aleeta amajja amavundu agateeke katale kuba tebajja galaba era omulimi walonda eddagala ojja kutuyamba mu consulting kwekyo nti waliwo eddagala eri lyebakozesa ku Newcastle nti ndwadde ya nkoko bagiyita Newcastle ne waliwo eddagala lyebakozesa nti oli bw'abiri afuna cancer. So do you have that Ugandan from top bottom? Because Peter ogenda nga wagenze China kugula ddagala oba India deliberately n'olireta ng'omanyifu lyozeemu abachina bagamba same ogenda bagamba ki which market Uganda Egypt South Africa bogamba nti Africa where Egypt South Africa bomugamba nti what do you want same wawega n'okubalika asanasiyo bawulira atalo naliwo gamba nti wafu tulina omuziro mu China tetugoba sente ojja n'ongamba nti nekugamba nti eno nali mubuuza ku bino bibaasi bino ebya Pioneer lwaki mwatuwa ebibaasi ebifu okukisimbula okukizikiza ogaddewo naga nti izo sente ze mwalina nandaga baasi za Pioneer naye nga mu Uganda tezijjayo nagamba wekugamba nti eno essimu ya mitwalo 6 n'ongamba nti nina 6 sizigoba era nkukolera eya 6 n'okuba neyitamu gumu ne well they also have a cultural issue abazungu abasingira omuzungu wa base tenza kuwa same omuzungu owa Volvo tenza logo yebeera logo the Chinese also have a certain level of civility na ye chala kingam with due respect yes bagusa mukwano gwange tayo atujja kati ntie how much you have how much na mubulira naga okay you take this in container biscuit kati fe tutukeno tuga tayo biscuit nga tetutegedde genda okuzijjamu nga mu box bezibeera pieces 19 10 zamenyeseze ziringa biscuit nete mwabadde musobola you get what you pay for era yo omuzungu ajjaga nti ekyo by our standards we don't provide obo kyagala gende walala nefe tujja kikuwa nocho the whole question yeno goes back to everybody legislator mwabakola amateeka temugakyusemu because why you get dinner mwe two Uganda najikomyawo Uganda yasemugerere I was telling natwala Foxodoi nkose mogere yali amanyi kitaawe nimwamba ono Foxodoi kitaawe orachi yali mukwano gwange twasolanga mu kumukeeka gumu naye kyemulete mulese nto moyo recommendation iyo okukola ki
yokufuna omuntu agenza fokusodo omumanyi nze gwe mmanyizo olaki olaki mbadde mpande katono mpandike ki nawe muwandikire gwe omumanyi Uganda naddawo ate gwe ne munyiga ng'omusajja muzibu anayiga I'm too careful okumala gawa recommendation kati nze manyi kibazo mutangani osimumanyi so at the end of the day kati a bigger debate mugwanga have you reached that level gatuna blaming oli gwe bajjako sente bakuwerere ngekikuwereza nti bono osuumukamu onokola ekizungiriza kigenda ku maazi mu NASA kati gwe nokola kigenda mu kitaba. I think we are on two different ways. Yes, so enough forums zemanyiko bbiri. Emu is parliament. Endala is radio. Nayo bate wegendereza. Oyinza okusanga nga public ekugoberera nnyo ku radio okusinga ng'oli muki mubiri official. Why? Population bali amaladda okubajja mu confidence. Boyita elites were not enlightened. Question erinti bw'omala okugigamba neefuna facts ekola ki? I understand. We now all must agree that we must reach a level of saturation. Nti wano yes tutegede and then we act. You see, Peter, in a bigger debate for national conscience. Nti why I still think ense against Momaso, well, always against because of the empowerment y'abantu. Naye zisinga zibadde pushed forward by leaders or a leader. Ayiwa wumubiri. Yeah, but how are they? Siwaona mubiri. Nti ayiwa wumubiri bamukuba amasasi. Ajanga completely redefines the way you do things. Nabagamba bino tutujja bikola. No matter what. Now, there comes, you see the beauty about why people supported NRM in the past. Was that a promise? Nti bano bali basomye siba amini. I think they found a virgin society. Okay, but they also looked new. They also looked new. Bali basomye. Nebisuubizo byabwe. Otherwise, Museveni had been rejected at the poll. But the Museveni abantu gwe bakweka ne bawa was on that promise. There was a level of desperation obote. Why don't you say that the Banyankore were more enlightened than Mwana Bamusus? Yeah. No. Why don't you concede to that? Bayabamugane bawasamu kutesa. They were more enlightened than Mwabamusuza. Kati anti for Bamusuza for betyo betufana na buli kiseera. Fe bojjano tugamba nti olina idea. Tukuwa benefit of doubt. Tetuli stuck mu idea kyova buli ever kinaga buli center of gravity eri wano. Wosanga that flexible group of people because by now that forward thinking. Now kati bine byamadagala togenda kubya addressing. I better you when abadde mbuza mufura mwenti mungamba parish model, okay? But governments are investing just in provision of affordable quality pesticide. Nayenga bojayo professor musenero otegede omuwe ogamba agenda akole genuine innovation aleta bana be aleta bazuku agoba bano atandika gamba ategwa vawa no sango omuntu nga bagambye go and research mu banana. Okay, let me give a benefit of doubt to the president. Naganti ne sente bo bazo yagala nzikuwadde. Okay, ne bo yagala bureaucracy ya government I will break it. Bureaucracy nanja gi breaking agwenkuwechi sente. Go and do. What does this fellow do? Ono fero ono asoka kuzimba ko kidiba uwe mwawuga but na intelligence temulaba anti ga intelligence temulaba. Okay, chegama ga anti kati twam protecting zo buli omwale memuyingirira if you want comfort have Felix Kuleje twabadde mu kusho nangamba abaleeta abana kubakala moja babagula they go in the market and buy is a spokesperson of defense ochimanyi ne bagula obwana ne babuleeta wano ku street kola ki ne why don't you shoot them? Because Kayanja, that time when I was with Kayanja, waliwo bali ba poisoning a fish.
they were fishing by poisoning. Simanyi bwachulirako neka tusifunanga knowledge bakozesa. Do you power poison obuto obuhiwa mu nyanja? How do you do it? Osobola okufuna, but that knowledge was there and tebaba kuwa masasi, but I think abanonya black abisize mundage moyo go bakubira kwa masasi. So the question is, how harsh are you? Ntono waba yalindi president nakolekirwa ne mukwata mukozeki two no president baku desire file kwa urusa abana bagireta nibaga nti tumushana go wa sente yazimbye ekidiba yakozeko wechiti mugamba really so the whole problem ya pesticide nachi change jendega okuba wa mwena tesobola kugwawo up until to crossing the line nitugamba nti bana abakulembeze betu tujja kuba nabo. Okay, omukulembeze boto yindo ogwenda kuyiga nze mchala wange is a doctor asomesa makere amakinga ebitegezo senga aba amakinga kibazo nembo jange no gambo tasosola muganti kibazo yo mukwano gwange ochegede nebenda bangu ofunye bili that line you can't cross ochegede ntiromshana that line you can't cross. One day ndakuwa example naina mwana wa sister wange agenda kola binebuzo pre-entry ochegede rio dota wange agenda ajiseti nze yono atudde wano sisobola kumukiriza ono kumuwa pre-entry naita sobola chikola. So it's that critical. Do you have that group of people abasobola okugamba abaina moral conscience atela yagwa omwana teyagenda kukulo because yagwa Nengo na inebigezo. Nengo na inebigezo. Tuine embozi je twali genda mu break. Kati nebaga nti abaganda je mwina bubezi tima. Kati yabakuba mu kiga. Yandivudda wakanga ne answers hino. Tocherese buzibu bagamba. Tocherese bulungi. Ndo bosi magolinga. Abana basi magolinga. Bosinka no mucholi wa muno omunyankole. Yewe abagenda kujja ku ekituga akikujja okusinzira ku bizibu bye aganze nyine ekizibu njagala molo kama 2 million aka 2.2 ngosimagolinze billion naye omuganda asuka kubuuza ogenda kusimagolinga bya meka nateeka mu ekyo ananga olaba ogenda kuyisa u billion 2 kati mpa 50%. So you need to reach that level. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Chibazo mu studios ejikwanjulya Siraje Rubama Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Eri debate esose njigaddewo naye oli yangamba Muwanga byabadde ayogerako ku enlightened elite eri amugambi Ken Waswa akugambye nti ne bano be elite the dream academic goyogera ka ali enlightened nti Putin yabakunganyiza mu kisawe ne bamubira endulu ne bayimba nje those are elites. I qualify nti enlightened mugambi tampuliriza buli Ken Waswa ndozo ulidde Muwanga ganti yaba qualifyings yetagamba bugambi elite ne elite abali enlightened naye mu bufunze naye nga tana kuchuba ko isekeri if you allow me uro keifu makanez na chukogera ko likanchiddemu na chugaba likanchiddemu nga bwoba nikatinga bwogenda kati na bakusanga ina cancer mara Rankan Cancer Institute 6 months of ogenze when you have even taken day yourself I'm not feeling well ugakutuka yo kasaba kutana ko binankani yabikemu ebyo 6 months ngogenze and some people said isn't there a syndicate here case na take away internal audit ngachali mu Minister of Finance as PS and I gave the Radio Simba report and that internal auditing eraga edaga yeba wa abantu abalwadde cancer itself was also fake. The report is that it's a finding and the same institute Makerere University ate Kera Nesanga edaranga liri anelo full ngalingide mu Uganda without NDA National Drugs Authority. So twine ebizibu bibiri bye tuli abituwa cancer now when you even go for treatment I think abakuweddaga nayo nga liri fake. Nampuliriza Gasimbagane mbadde nkugamba nti Kadino Wamala yayina philosophy bbiri
Eryesooka njogedde enfunda nnyingi naye ekyokubiri kye yagambanga nti weegenderezanga nnyo abantu abatalina gye baswala abatalina gye babaloopa kasita osanga abantu mu society gaga nti onondoopawa nti oyo abeera very dangerous and unfortunately it is the society that we have become. Abantu tebalina gye baswala tebalina bako tebalina ali awo kati eyo society eri dangerous n'omuntu alowooza naga nti amata gano genda gajja kuweebwa maama wange egindi gajja kuweebwa gundi ate egindi gundi aliwulira atya nga baga nti lw'omushana oba muwanga ye yasupplying eddagala effu abasajja Japan betta nga bamwakyuzinze bwakyuzinzi naga nti okuddayo ewaffe bawulire nga nze nakola kino no. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Siraaje nzija waddako emiwendo gy'ebintu mu ngeri yakubalaata nalabye Prime Minister njagala nnyo okusuubira nti bamuwaayiriza ng'abantu bamugamba ku miwendo gy'ebintu daga nti ensi ekyuse nnyo nze we nakulira twayozesanga bipaapaali. It was factually correct. Epaapaali ne mutanga nze nabikozesaako naye but there was no soap. No. The context in which she was using it is we've moved leaps and bounds. Mwani badde temukaaba ffe twayozesanga bipaapaali kati ne sabbuuni waali bamuseera naye waali. I'm thankful that Romshan Ogamba wabikozesaako ne muwanga ndoza that season e Kampala waliyo sabuni bamuyitanga Dongolo owa Black nga bwe wabeerawo shortage y'olyo wa bulijjo bamuyitanga Kisumuluzo nga wawo oyo wa Black bamuyitanga Dongolo nga somehow akolawo naye the spirit in which it was said yabadde mukakkane chiche tuliko. President bwe yagenze okwogera recently yatugambye nti Ukraine nti olutalo lwa Russia ne Ukraine nti lutukubyemu oluvannyuma nawulidde Prime Minister naye ng'agamba nti ate nti ne reopenings of global economies nti ezaali zislowing down bwe za reopeninga abantu batandise speed nakyo kyatukubye. Ukraine is part of kwekwasa tubadde ne emiwendo okulinnya even before Ukraine ng'ogyeko wano lwebaggalawo board nga over vaccination ne gibanga egikka tegyakomawo nga twakava mu covid lockdown ey'okubiri bayongeza amafuta okuva ku sente ezakolaki ezaaliwo. Of course bana bamidu abatunda bo tebaddayo kasito yongezaamu akasente katono zibaagala zibakolaki zibongeza. So, tewaliiwo kugamba nti nkyanabbanja agamba mugumikirize twayozesa amapaapaali tegakyaddamu kuba naye ntagawozesa. Nze nabaddeko eruzira okumala essaawa 4 apa prison angenze kulaba sebufu ono wa Pine naye aba prison benayogeddeko nabaawo kuba nafunye chance ne banzikiriza nensaalako n'abasibaawo basese siri musibe nga ebintu bibabawa n'aba prison ababakuuma almost bali ku level emu. Aba prisoner baga nti bamaze emyezi 3 tebasasulwa muki. But how is that possible? Si yoka kesi sitasasu emyezi 3 nayo kesi sitasasula nkubuulira. It is corrupt. But government government institutions omanyi mulimu Siraaji including the army bonano okwetegereza nti that is a charge direct on the consolidated Is fund. that so? Isn't it? which charge? No, I don't know. Budgets zamwe baza allocating. Right now agencies submitting their pay requests nezigenda through the IFMS negenda never crediting people's account. How can but if there is no money, an agency
I don't know ninchina mwezi this which wabadde okwekala kasambano abayola kasasiro nga kibaga nti myezi 3 tukola ki kati abo be private provider indako yes abo kibazo obera surprise ndo mukozi wa government asobola kumala emyezi 3 I'm actually surprised. Oh, you didn't basi kisubira government ebirala byonna bijirema nebadde standard mukure meeting emisala you say now you are checking its health status badde kubulira sikasite y'ebintu nti bwogenda eruzira apa prison bajjawo biri ebyo gamba nti omuntu omutunulirako mu ndabiro mugundi mu mitayimbwa oba n'omubonga nako libateekerawo ddala endabirwamu side ne side bakateekawo buntu 10 buli muntu bamwala okuleetinga eddakiika 15 oba n'abagenyi basatu gw'omanyi bwebagabiramu 5 omuntu azza okulaba kati abasajja nga bagamba nti okwongeramu eddakiika ezo olina okuvaayo n'ekitole kya sabbuuni okiwo ono ali ku duty. So now bribery is in kind. Akuweemu eddakiika 2 oba 3 osobola okwogera n'abantu abakola ki abawerako kuba eriyo siteeke y'abantu kati nga sebuufu amazeeyo ebbanga ye bamulabanga king mukomera naye nga era omusanga mu yero nti owa prison okumurespectinga amurespectinga okusinga paymaster amusasula ki amusasula eno omusaala nti sikasite y'ebintu etuuka ekiseera ne mutandika okukola barter trade within the prison nti nja kusala enviiri ompeye ekitole kya sabbuuni o prison atalina abagenyi bajja kumukyayira kati eyo vaayo komawo eno waffe mu society nze naggalawo edduuka okuva mu January sigiriggulawo nagala nensuubula sabbuuni 14 nentunda nnyo 5 nga naye bagula payo emiti 5 payo 7 ngaddayo ng'ali ku 5 ne bamugula speed nagenda okulanga sikyasobola ate musuubula kasaawo nenga sibitegeera kasooke nzigalewo ebintu bistabilizinge eri aba factory intentional abakweka ebintu okulinnyisa eri aba lobbying ebintu ne babigula nga buto ne bamutereka okulinnyisa ekintu kyokka kitalinnye fundamentally ndowooza sukaali simanyi lwaki kuba tava wa 3 2 3 awo wayetoololera naye sabbuuni sukaali amafuta luli gabadde ku like 5 naye kati gali between 5 10 mpaka kasanvu facing dumping depending on a certain area. So fundamentally abantu bokka auto nga bwagambye mwa categorize nze wana abantu babiri abatoge nti waliwo ayogera amazima waliwo afiirensi nali nabadde noonyereza ku bintu by'ettaka ekibattaka ewa Kiso nsanga nga waliwo ettaka eri carved off ne UPDF naye nga batrainingira wedda LDU biki ne bavaawo kati bwe basigalawo bano ne bakolagana n'Abaganda Land Board basabe ebyapa bano gati waliwo omuntu waliwo omusajja batovu gundi Francis yenna nyiniwo n'aba town council nabo eryabwe ne balizingiramu ne baga kati kwaye womubuuza nga ganti tubaddewo eri ettaka lya UPDF bobuuza omuntu omwe wa PS no odifeza gata awo tetulinawo kyapa kati kitegeeza nti ku babiri kuliko alimba either PS naye ate bano abalala bakayana bo balina ki bikwataganye bikyane exactly awo nyine wenzija nti town clerk okumala ebbanga nga bafuna dona okuzimba health center awo basobole okuyamba abantu bakyali mu landirango ya ttaka tebalina bwe bateeka ttaka naye funds zigenda kuddayo eri kitegeeza nti omuntu agenda okubeera nga ajjanjabwa zigula omuti gwa sabbuuni ajja kuzitwala mu ddwaliro so ekyo kitegeeza nti kati gavumenti erina okuddayo netuula wansi nti ebintu ebiri so essential bwe beesobola ebiteekeko emisolo egiri wansi amafuta nibogateekako 5 baganywanga amazzi ojja kusanga baganywedde mangi price lita y'amafuta okusinziira ku information gye nafunye government ndowooza egifunako either 1300 1,500 awo bw'ogiteekako 5 ku ye1,500 kitegeeza nti government ne bweba ezisazeemu wakati still olwo olusanvu lwebejjeeko si lwe luimpactinga pump price olina okubaayo ebirala enforcing abantu n'amafuta mulina gatunda bwe muti
nebo ogamba nti ate mu free economic model beera ovuddeyo ate ekola mu kaseera kano tujja kuddayo nga mu covid nti kakati Gasimbagane ne bannamawulire Mwanga ekyomusaala nga tonatuuka Mwanga ebirala netago ki cross checking because I'm surprised ebirala maybe casual work, contractual workers. Exactly. Naye bana abalala I give a benefit of doubt to the government in Asasula. Kitegeza siri omu. So nenga nja ku cross checking atukotulabe. Ekirala kyembadde njagala okugamba nayogera ne businessman omu actually n'omuntu omu akola mu kitongole mu KCCA nangamba nti ekimu ku bisinze okuhiitinga akatale kaffe government tesasula ba contractors ne ba suppliers nti tutuuse ekiseera oli yadanga nti mubeera ne certificates government esasuza certificates ba contractors nti tutuuse ku stage eno nti government ku stage eno erina kumpaayo bilioni 2 kwene erina kumpaayo bwezi nti ne baweereza sente mu kitongole katugeze ngenda gezesa KCCA nti KCCA yeetaaga billions 8 okusasula certificates mu quarter eno ne bagiweereza 2 ago bwe gajja ne mubeera mu rationing kati mwana waani olina akuba akasimu naga tubaweereza bilioni 2 ne Romshano oyo certificate ye ya bilioni 6 yo mugisasule ti kibazo oyo nti ajja ina certificate ya bilioni 8 ye mumweko 6 kati bana abasigadde no ba managing irawo I need to understand because Mwanga oli ku committee eyisa budget yaffe I don't know whether mu monitoring and quarterly how payments are made. Yeah, kuba kasimu oba ko SMS. Ani Mwanga. Mbo ku bisimu bobanga bakwa musimu oli mwana wani yakola atya. SMS oba simu o WhatsApp. Kati ate yali wana ani abamwogere. Kakati wani ngaka wani. Kakati Peter. Because people said that has affected the business environment. Because raising prices. Because not raising prices. Actually prices are good. Sisubira. Because supply prices okulinnya anti-kati atebe walisasudde abantu a lot of money wandi taddewo inflation your best economy so that so this is not a supply demand issue. It's not a supply and you we've picked up money from the banks. It is a supply demand issue naye nze kakuleyo Peter bino wamanga fene bitukwatako olutalo lwa Ukraine lwakabeerawo weeks 3 ate nadde ngamba abantu nti impact y'olutalo tetunagifuna. I think we have Africa is getting tunatandika naye nga mu supply chain tubadde tetunagifuna. These guys are cutting aid abazungu. I don't think not yet. I don't think they've gone that far. So Ukraine, yes, is going to impact Nesikat. Chiringan olina abwana gamba anti Kenya. Loko walabiseyo kuba elections. Because to even a planner a modeling because we are using economic modeling now. Plan election ya Kenya tell surprise. A date is known, a period is known, 5 years in advance. Even the reaction is anticipated. Even the reaction is anticipated. They can only do poor planning and modeling about a crisis. Peter Twaliwan, crisis yamafuta a little while ago. Wabadde cheap oil on market, global market, mu COVID. Ngabanonya webana dumping and dumping. Actually, yafuka too cheap. The transport cost is way higher than the cost of a barrel. Of a barrel. Kati ensi eyina reserves ziri empty. Yajuzao. Yandibadde yajuzao. Now to taking our advantage. No, whether I'm thanks or not, wandibadde ozijuza ne now to twazikozesaawo. Ne waliwo factors satu mu economy yaffe wano. Okay? Of course eri ya global economy nti supply chain loko one chatulaze factories zaffe oniko kati zitugamba tibye tukozesa 90% biva bweyo kituufu the raw materials ziva wachi bweyo nolwekyo factories zaffe zetuyina okuimpactinga ku mulimi zero
Actually hiyo yaite twajitegede ne waliwo low hanging fruits wano mu economy really zo zili absurd ateza abaddewo kiva Nabbanja oyo si mwesimbu ninja ku genjo okusambya ya Nabbanja nanyonyodde mu press conference kyebayita digital stamp kati company eyo shipa twajiwa million 15 twagano ziisa and I'll tell you the absurdity of this economy bebajja bafune sente kuwa shipa billion 15 budget committee yabuze kibuzo kino nti finally sente zino wetuzibawa oluvanyuma lw'emyezi 9 stamp ena anyana abagisasulira ne bagamba manufacturer buli lw'omugamba asasulire stamp iye automatically ajagisa buyisa ajiwo muki the buyer totaga kubanga wagenda mu London School of Economics ye manufacturer tanza kukiriza kufiirwa kati ne bagenda mu maaso ne bawa company ya shipa billion 15 nefuna monopoly ne tugamba URA anti kinyonyole bulungi sipe kola ki akuwuliriza so saga nyogidi ginga wano njajjogira ko nga tuli mu kizimbe kinga chekola anti kati yeina yekuba ka stamp ku mafuta not ku mafuta ku consumable goods ebintu nabe nebikolebwa wano kati luli ampuliriza bwoba ogula ecupa y'amazzi kuliko akapapula ke bakuyisizaako ekyakateesaako company zaali zibba emisolo ne bagaa nti kati okwavoid okutegerera ddala bimeke kateekeko nga buli cupa efuluma bweti automatically akapapula ako kayamba URA okufuna omusolo okitegedde akapapula ako so kosti yako nago gulinga omusolo nako kakola gulinga omusolo ne bakawa company eyo yasipo ne bakawa company eyo yasipo ekakubengako kati automatically buli beeyi y'ebintu yeyongera sipa yani ndakyogera nga ndi mu parliament wano isoke kati nkukiriza kati ndakyogera nga ndi mu parliament ya deep state no officially nkubulidde off stage bino biri mu public ya deep state era nga bajiwa omulimu guno teyasaba tebagiranga naye eringa swipco eringa yayita mbuyise omukulu aga eyo gye mbamuwa ne bajiwa omuki omulimu ba director kuli Alexandria Patel ne Susan Kitaliko sibamanyi ku open book ate sipa Uganda ne global ya amanyi ekuwa securities ezigende nyene ku sente so kati ekyo ne kigwa kati eyo ne impactinga akatale ate twagenda okutracinga revenue ne tuganti katutunulire be mwatadeko kino bafunye improvement ku exercise duty instead zigwa buki I can tell you that instead zigenda wansi so ekyo ne kiga tuganti kati eno yo yatusala kati ne tudakenda company ye musipa yekola kyebayita fuel marking ku mafuta gano buli lita ejjako emiswaga asatu okugimakinga ensi zonna tezikyamakinga mafuta gagenda kubeera consumed mu nsi yaabwe bamakinga amafuta agali mu transit oba olusa agamaje galeme kusigala mu market naye agali bound for domestic consumption so bagamakinga batya muwuliriza kitege makinga nokuteka kati ka dipping no gama tizino liters because agamaje bagakolanga batekinga mukala naga police bagatekanga mukala bano kati buli lita eyo company enunako nuswaga asatu maki asatu uliange kitono netu consuming 6.6 million gundi liters per day so zibazemu obaze nusu asatu uliagera ne million musole wasiri nyisemeka atene no musole example era tete ati kokula no musole yere kateze kuna nazo for dipping akati kati na yago ereze enusu asatu adona enjogera joyogera alinga ateka mbwati akati na apima yene bamutemera na mubuziza so ne bamutemera kati eyo sipa negatwala nezitwala kati wano ask Nabbanja ali mu negotiation ne businessmen
waliwo olutalo ku transporters ekyasipa kyekolera nti ebimotoka byamwe bidireyinga nga biri mu line birinda amakinga amafuta tobaziba saawa 2 ku truck eyo naye cost ebegenzeeko amafuta ne galwawo naye kati akisinga okuba wano waliwo wano rebellion mu transporters ne ba fuel dealers nga bagaana waliwo judgment ku exercise duty omusango ne gugenda mu court URA Europa Europa company emu omusango URA gukola ki neguwangula kati buli company yonna eyina amachi transporting eri mafuta eyina areas because of the judgment kati eyina areas ku mafuta bano babagamba mulete sente because kisaji kyadayogera waliwo scarcity ya revenue agent the government yagala ki sente kati balinga bebakola ekyo bava mu katale nibaga kale kati waliwo wano era njaga kuya between you and me in the next few months over weeks lita ya mafuta ejja kusibira kakaaga and at that time ogenda kufuna internal street rebellion nabanja abadde mu meeting yabagambye bya Ukraine ndindako katono mwanga kitegeeza nti bano okurikavaringa guli omusolo URA egwebasaba mu areas baga nti nange tozinteeka ku mutwe n'omusana buli lwagula liita ansasulireko ku areas kati olutalo obadde osuubira nti bwe mbansuubula amafuta omukulu ng'ayagala sipa efune ya 3 pa lita nze asuubula amafuta neewule mu banka nsasule sipa nzitera kuggwa nnyo amafuta nezino areas za koti kati pure I can even tell you because even mu a proper management nga areas zezo zabadde ku companies zo bandi tudde nabo ne bakkiriza scheduling yes of payment over a long period of time nenga saje bagambye wano there is a crisis because lero balese last nga letwa breaking baga borrowing 2 trillion mu domestic market I still insist the church related the crisis kubile togedeke probo we have mismanaging a center za COVID stimulus World Bank are predicting that bino bijja kubaawo ne batuwa $1 billion bobabuuza ani yazitwala ani azina ezimu kwe twatodde olwa scarcity ne tutwala mu kuzino ki $17 bakulikeza budget support nolwekyo the short and run nti bino byonna ebya Ukraine bitu affecting the yes ebya COVID bitu affecting the yes kati ekitukuba wano internal management 2 poor negotiation we are paying a price for having prime ministers ngaba Nabanja and the country doesn't know when Nabanja has been in a meeting for 1 month never transporters abo otegedde era nga baga nti obatu ogereko ne taibo ono tabitegeera obatu ogereko ne taibwa ono prime tumunyonyola ebintu tabikola ki tabitera so servicing amamoloka bino ebya exercise ebya gundi ebyomusolo yes what ogereko ne kati the country is even paying a price for having a prime minister who is a fisherman and these are simple Muyanga Chumbi are not very but where are the technocrats Muyanga Chumbi are not very fair why are not very fair this businessman or the truck driver truck driver mananyi ni trucker so mananyi no ebirole biri the transporters with the transporters bamanyi decision jezuva ikati babuze tebamanyi ngeri yasobola okufuna mu mukuru muwozi wanakoma bamunonyi bamufune abatwali wadadini kyenderere naye gono omukyala wabeera babamanyi naye ina wakoma kati you see kati tamanyi chako ina wakoma no kati nze kugamba nti the challenge bwabane prime minister ngo ba Patrick Amama Mbabazi could go a long way solving a problem quickly so and remove sipa
No, and negotiate certain things. Because really, you can Kati, the reality is you are paying a price for poor management of a country. Eh? Nerongo decision deputy bebaluwa nerongo decisions kadaga ni kaiso makanizijali nekaiso makanizijali and Kiki is supposed to be your top notch technocrat move kwa RDC tuve kwa RDC so at the end of the day the real issues ezili mukabiga kachi ka mafuta iranga waliwo kwali because you've cut your trucks ezijano by 80%. Yes, by 80%. There is no way government, even President Museveni yandiba dafungiza kati bogenda. Where is the problem on the truck? Because the name kujifuna no ati kugambye waliwo it's not it's the entire sector after of a court ruling. Okay. Of excise duty. By no kusasula withholding tax. It's called withholding tax. The transporter. The transporter. Ateba batadeko 6%. Yes. Kati batadeko 15. Yeah. It is 15 withholding tax. Withholding tax. Yes, that's the price. Atwabadeuka technical issue. Usaga kaitamano kali complicated in law. Wabadeuka technical issue. Never got no. You should have paid 15%, not 2% withholding tax. So that's where the crisis is. So there is an internal rebellion. Kuma oil providers. Ngabagati tugenda kusasura. Nobody mu Uganda is moving to square okugenda addressing ekizibu kino. Instead, companies like Sipa, Nendala, both taking advantage to milk the little. There is. There is. And it's so, and company abatulyamu mubamanyi bewa mweyo lukungiri. Ego bamanyi. Gendo bagambeko nalwano obange ampuliriza Gasimbagane koma ule romshana Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios ezikwanjulira Siraje Rwama Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi Romshana bino bya beeyi ya bintu gwe motoka nagira bogitereka wali waggulu ko riksi n'okuuta akagere kati gwe bino byakutuuka kodda bino byakutuuka kodda Mwanga chuba gambe okukora modeling economic modeling olimba na kugira toro biur consider kati marencha ina crisis eka nga bababoza mejidi isabuni mutuge sabuni nga gusaramu bibiri inga tayo sa kitole kimu bibiri ate bamala okoze sabuni najireka mu mazi kale ngo yomba nga tebakule naye kakati ntani sikulaba sabuni bajikweka nga gold so there is an improvement in some of these shocks kanjugerenga nabanya ziyamba economy ulukuba nti raw materials tukozesa okukola amasabuni bino nebirala is forex foreign is dollar tukozesa dollar for consumption nga bolaba these borders nebirala okufuna border wano you must get foreign currency. So Mwanga Kivumba okulima omwanyi gugende wabweru tujje mu dollar ate bwe tujja mu dollar omuvubuka agigule mu border ate yetaga mafuta uyu kungudo so there is need for some bit of discipline. Nayo akubanti saving evama ete yamba gwanga. Yes, the price hikes, first and foremost, the government zikoranga talk shows when they are discussing ngawali mdizuvino. Abatamanye katika Mbabulire Peter Kibazo ngeri jakora. Uvaka utambude nechigere ngatumanyiche mugenda kutesa ako. No tula. Ugenda kulanga Kibazo Siraji price hikes yena amara kati go yuno kuyiyao kati ne government ya mkuru Museveni na yekola nga Kibazo. So they don't operate on papers. Mwanga Kivumbi taina kwogera aliensi
nga wakanya government nga taina paper. You're supposed to have experts paid for by the state. No, kizibu is price hikes. So what is the truth? Kizibu ki, what is it? Katineba yokaba kuwa analysis nga bweri the way the thing is. Nga by the time umutwe sabuni wegutukira ku mutwaro gumu ngosobola okulaba why there was a hike of 6,000 yava kuchi enku firewood went up between February and February last year 14%. Oh yes, firewood no kuchimanya is good, even no kuchimanya it went up is good, and I congratulate you for that. But the government I'm noticed sina kutuka erijoli nkatibu mkuru na banja nga prime minister wa vice president wa president waito oluchiko price hikes. Oh mkuru Museveni wabaje okogere ine caucus aleta maindi na nga wabiraba ngo wa senior 5 economics. Yes, Mami Museveni is the most facilitated officer. The consumer of the most intelligence. What I'm saying, ikatika the intelligence ya jikola. You see, you can't be a president and you are relying on a giso. You know the problem with our intelligence systems is it is heavy on top and light on bottom. Intelligence wary that operative. Sugo basasula obulungi ate izo caliber. Okoze so wa senior 4 kubera ku street kugathalinga intelligence ate agenda okugiprocessinga gwagiretera ate ngiyo wa PhD yandabade ku street. Ona akola ku embassy oyo American embassy agula wechejinga private security guard gwe mukozesa bwabanga wa intelligence mwana bade musimagolinga yo wa PhD nga abitegeera toto ikayo wa P7 ntakubegere that you are coming to spy on radio Simba guard gwokozesa nga wamwe nga wasiniya tu abege kibazo. It can't be because try ja kugora ruzungu linga tabikola ki nga tabifuna. So the first problem between is mu government bakolanga talk shows katoja gamba case obano ngobi no mngambe ebbeeyi yalinye yaki esabuni la manzani ngane sabuni tachimanyi bali mu washing machine zina zotazimanyi just arabula bingateka muki kate boyogane jimu it is even worse because I think for the last 20 years or 30 years ngoyi bazoreza sera Sheraton tabimanyi. I mean, why are you crying? So that's the first problem. So you can't get the solution. In other words, you can't even know tosoba na kumanya kizibuchi. And nafe therefore wano wetuli we are the same. We are the same until we can't dig deep. Mwanga chibumbe chimujire instinctively is sipa. Katana hawe na wa inawoloka nange nyinawoloka yange somewhere noli inawoloka ye. So we need to do a very thorough study to like where is the problem. Now let's go ku mafuta. Dira bwaba dai na milioni 10 which is a bank draft nga jaba overdraft jaba dakolera ko ya milioni 10 nga milioni 10 zibadeze muletera 10,000 liters kasto gongera pap bino byoyongera mu byonna ayino kuddamu ne yewora. In other words, you are having an economy where the last dealer ayino kugenda mu banka yewore to pay taxes. You see where the disaster is. Into Radio Simba, you are a garasente. But the way Radio Simba operates, it operates on banks. Most businesses is really serious operate on banks. Letters of credit into they don't operate on so much. They don't publishing. Guarantee. Causing a stampede in Mugwanga. So economy is really serious. They don't operate on cash. When you have a room shana ne chibazo wabagenda kumchi kuyumba bwazimba I know washiri let's say wabaje agenda ne cash ne wallet ngaje wallet gabala ategwe. No, that is very, very primitive. So the organized economies operate through banks. They operate through those statements. And whatever economy or you know kugenda mu bank afune overdraft wagenda okusasula 20-something% to pay taxes, then you know you are dead.
and nemukulu Museveni yekati kyali kwaganza how do I survive for a day. So yes, you have Uganda Airlines ngetambuza mukuru Muhoozi Kainerugaba ne parking ekigari for 3 days ne parking, but yes, and Uganda Airlines will say yes, nafunye business, but that's not business. In the economy you are crashing, that you borrow the money to buy a plane to go and park somewhere at the airport and wait for now you had the tax, you talked about taxes. Palm oil, because they use fatty acids or masabuni. Now on the take excise rate of 10%, I think, but so that we use our own palm oil. Now palm oil what is the cost to our environment? Ntote miti island zonos Mareo Lake Victoria, and what do you and what do you want? You want soap. In the case the bigger na kendeza mwendo oba kufuna butu chechimuche na uli rukunya mukuru Museveni agamba imwaba rukunjiri uruguro rwanyu rwantungamo ko swali tuyomba ku ruguro w'intunga 45 kilometers ngambe na Mzeyimoyi umugabo gwito Mombasa naza kubahe kuchereza Museveni tutombe ruguro that we sell our shares at the port, our portion je twali tuyina mu port because was also our property. Kenya tuwemo busente omugabo gwafe tuzimba ruguro rw'entungamo really now, and you think the country gains okutunda obugaga bwe tuyina mu Mombasa port tuzimba ruguro rw'entungamo rukunjiri newe mangenda kuruvugira ko duleta amatoke gatega jegali. By the way, it's the other way around. During Christmas wabanga tutemmere rukunjiri no mchero obo wedde, those ones who go, they go with food is more expensive the other end. So what is the cost of this palm oil vis-a-vis now? Lastly, the economy is stressed. You are dealing with a stressed economy because this economy is an informal economy. Teleformal chobola ogamba nti osobola ogenda n'amapesa chobola wanona ya iya ne wabanga holocha wayagala to do some bit of milking iya na kamfuna ukisipa kamfuna obuswipiko, because you are dealing with a very very depressed economy. Tosobola gamwanga kibumi mfunirayo $10 million is not organized. Tell me which system here is very organized. As it was mobile telecommunications, they simply collect. They are tax collectors. They are like clearing agents. You don't have an organized system. They come here for politics, for economics of poverty. Basudiri Rupare, remember? Ne Premier Rotary. Akanaka ne kamubo kascrapping a canceling Surukumi, you will get $1 billion. I can tell you, Bovanga or I got $1 billion in cha is Museyo of Amono. But I can bet te akagura. $1 billion double your money. Sekara no lavanga tagenze gura ka card ka 1,000 of $1 billion. I think ya wani could double your money. Then you know that thing doesn't work. Because so we are dealing with economics of poverty. You can't get airtime card. One no, M2 time. Even by the way, in the entire Kawempe, which Jova. Even if it is the other what using mobile money. There are very few katabagura airtime M2 time. Mwanga chivumbi gumushitundo yo. Katbara twanza nali neora twali tukaina keora. So we are dealing with a very stressed economy. And why? Because of war. We have a very big problem of war. Ntono na ye mu finance mumutunulira nyensi mbe zigenda mu defense. IMF, World Bank, you never call actually mutunulira kati na ya yi yeyo mu economy afuna yeziri saba serikali. Otherwise eriwa fiye ne njala betaga dagala betaga bya kwambala munebelala. Then have you studied the question of fires, the impact? Isomero bali ocha obutale bwabu ocha these timber dealers nekati nakaraba walo jamazo kuocha guru bwabi ocha. Have you studied their impact, the robberies against mobile money? Katezi chakola chiro uteranyo okubango yobazana abakola ekiro, but now we are going for a curfew induced by insecurity. Utambula by sawa satu nya mukawempe republic ngabantu beba kabuchali, because with time mujakanga muva Kampala by saa 10, because now they even attack you during broad daylight. The stress, the economy is stressed,
abantu bachayiya, so you will even have problems nga nabala abadde balete sabuni nga it's no longer working nga ni economy techajira because it's high, abantu bagula aja kujireta nga talina bajigula, right? Amala closing. So you even have a problem that in the near future tewagenda kubeerawo na sabuni at all. In the near future nga namafuta it's no longer economical okugaleta wano mu economy. Now finally on taxes, I don't want to think nti chichakola. Why? Kusabuni emisolo is siringisiro runana, it's around 32% of 4,000. Gwali kunkuminya. Wanji? Runana gwali kunkuminya ruli. Gwali kunkuminya tax zali siringisiro runana. Kati nebo gamba nti guno ku mutwalo bajeko 22%, which is assuming you are taxing up to 10,000. Zanda badela roughly shilingi 10. 12 bwogamba 22. 12 still gwagudda mu runana. Even if government was putting government niweteka ko zero taxes. So the problem is beyond the tax. It is just beyond the taxes. So what is it that has that multiplier effect? Kati yepepa jetu kufuna, is it the cost of transport kumeri? Is that the cost? Buchibanga chiba mu meri chiveri ebintu je biva those raw products, but again about supplying those raw materials are cheaper. You remember nali now on it for information in muogo ave thaira no batuka wano is even much cheaper. How is omutugo sabuni in Kenya? Have you made a study in terms of Gasimbagane Ne Bannamawulire? Mwanga tufuluma njagala kubuuza. I know you have information. Wetwatukira mu peak ya COVID nga amafuta globally gagude to base wane waffe nga tegakendeerako. Of course, you see, kati wano biggest challenge joina Peter is how powerful zino cartels weziri. Kati ono bino bena byo yogerako senga president anatula nabo ne boogera ku kya withholding tax. Never kiriziganya. Will come down, and that's a challenge. Or so are you saying katwegali ku 15 is because of that tax? I have told you, senga banatula nabo ne bakanya, fuel will come down. Yes, no gena ko ebituno eriyo navayeri tebiriyo. This is local mwenge gwa from. So how is it with Kenya and the prices have gone up, but not to that extent. Okay. 6 yemu. So nagambya abana ne bankolera PayPal, which I have, net comparing prices with zitambula in Uganda, Rwanda, everywhere beziri for the last 2 years. I can show you graphically. Nekugamba nti bitambula wetu ne bebiti wane wafe. It's a local issue. It is that will be over sikpa. Okay, sikpa is you sipa sipa. It's sikpa. It's sipa. Vow rebellion ya oil companies, which is actually saying we will blackmail this economy until it comes in. And so simple, which is good news. Gasimbagane Ne Bannamawulire.